93 waliwo akafubo naye tekagguka. 22 okukkaanya okulala ne kubeerawo wakati wa Lebanon ne Isirairi. Ku luno obutakkaanya bwali buvudde ku kitundu ku nnyanja eya Mediterranean. Waliwo enfo omuli ekyobugagga ekya gaasi, kati buli omu ng'akikaayanira era katono bakubagane. America nejja okubatabaganya era Ambassador Amos Hochstein America bwe yasindika okutabaganya ababiri. Vaawo mpitewo yali avudde mu 2022 oyo. Isirairi yatandika enteekateeka ez'okwagala okusunsula gaasi mu kitundu ekya Karish Field ne kitabula Lebanon n'abalwanyi aba Hezbollah ne basitula enkundi era ne baagala n'okulwana. Kati awo America weeyingiriramu okutuula ne gavumenti ya Lebanon ne Isirairi bakkaanye kubanga banaalwana bonna bajja kufiirwa. Mu kutuula era bakkaanya ebyavamu bye bino kyasalwawo era bonna ne bakikkaanya ko Lebanon ne Isirairi nti Karish Field mu Mediterranean ekyo kibeere kitundu kya Isirairi. Kana Prospect kyo kibeere kya Lebanon. Naye ensimbi ezinaava mu Kana wajja kubaawo omutemwa omutono Lebanon gwesindika eri Isirairi. Mu bufunze bakkaanya ku ngeri y'okugabana ebyobugagga n'ensimbi eziva mu kitundu kino nga tebalwanye, naye ne bataggulawo nkolagana ntongole. Kyali tekitegeeza nti enkolagana egguddwawo wakati wa Lebanon n'eggwanga lya Isirairi. Kutuula butuuzi na mulabewo ne mukkaanya nti ku lw'omulimu guno ffenna nga twetaaga oguggusa katugukole ne siri mukwano gwo nti ojja kuba ne paati ewuwompita. Ekyo kirala. So kyekyakkaanyizibwako 22. Kakati gy'oli abalamu era baddamu okusowagana. Okitoba 7 2023 tujjukira Hamas ne banywanyi baayo Islamic Jihad n'abalala balumba eggwanga lya Isirairi. Isirairi neyanukula mukwanukola era nga bulijjo aba Hezbollah ne bayingira mu lutalo. Aba Hezbollah bayingira mu lutalo, Isirairi yeyanukula ekola bikwekweto munda mu ggwanga erya Lebanon okusingira ddala esinga kukosa kitundu eky'obukikadde wa Lebanon kubanga kyekigiriraanye netuuka ne mu kibuga Beirut kubanga tujjukira nga Sheikh Hassan Nasrallah bamutira mu kibuga ekikulu Beirut n'abakulu abalala bangi mu Hezbollah bebazze batta babatira mu kibuga ekikulu Beirut. So kati oluvannyuma enteeseganya ne zitandika wakati wa gavumenti eya Lebanon ne gavumenti eya Isirairi era nga America eri wakati okubatabaganya. Kakati mukukkaanya bakkaanya bwe bati nti gavumenti ya Lebanon erina obuvunaanyizibwa okujja emundu ku ba Hezbollah era bwekituukiriza Isirairi ejje amagye gaayo mu bukiikaddyo bwa Lebanon. Ekyaddako naawe ampuliriza okimanyi nti gavumenti ya Lebanon yali terina busobozi bujja mundu ku ba Hezbollah era ne basigalayo ne Isirairi negamba nange sigenda kuvaayo okutuusa ate Isirairi lwe yayogera butereevu n'aba Hezbollah. Bwe batuula n'aba Hezbollah ne batuuka ku kukkaanya ku biyina okukolebwa buli omu wawaayina okukoma n'okukkaanya kutontabaala siri kutabaala. Kati awo babadde batambulidde ng'era Isirairi n'amagye yagaseeseetula waliwo ennyiriri kwe bakkaanya nti tosukka wano. Isirairi n'aba Hezbollah sina gavumenti ya Lebanon era babadde batambuliddewo omwaka 8 kutuusa olutalo luno bwe lubaluseewo aba Hezbollah ne baluyingira nga Maachi 2. Kakati Lebanon etuzizaayo ku ekyo era egamba Isirairi ejje y'amagye ne Isirairi ekigamba gwe tukolere kimu jja kuba Hezbollah emundu. Kasimu naye mwagamba ekyo tekisoboka. Kati sembyeyo kino kya Wanyama Ogalo, I think it is representative of quite many. Agamba nti
Dokita, Isiraeli yatandika mu 1998 kituufu nnyo ekyo naye ate Isiraeli esomwako mu Bayibuli yo yali ebeerawa. Kibuuzo ekyo nkizzeemu emirundi nga 10 kansuubire tayagadde kuwulikikako ku mpewo. Naye tumanya tubeera n'omuwuliriza omupya buli kiseera. Isiraeli gye twogerako ye modern state of Israel. Isiraeli ey'omu Bayibuli yaliwo era n'Abafirisuuti mu Bayibuli baaliwo. Ebitundu bino w'osanga Abapalestina n'Abayisiraeli buli omu alinawo akakwate, naye ebyobufuzi ebize bibeerawo mu 10 by'emyaka ebize bibeerawo ozobeera ne empires nyingi nga zijja ne zigenda, buli empire neebaako besukkulumya. Kati waliwo ekiseera kinene nga mwotwalidde n'ekya Ottoman Empire, Abayudaaya bangi ne bafumulwa ne basaasaanira amawanga amalala ku lukalu lwa Bulaaya ne mu Amerika. Tugenda okuyingira emyaka gino egy'olukumi Abayudaaya ne batandika ogane tetusobola kuddayo mu bitundu bye twasibukamu, naye ebitundu ebimu bye mwasibukamu oyogera ku myaka egisoba mu 1000 nga temuliiwo, waliwo ababeerawo. Kyekibakyola nti Abangereza balinako n'ekirowoozo tubaleete e Uganda Abayudaaya tubateeke Karamoja kuba tewaali ettaka lyali kumpi Jjereere, era ekyo Abayudaaya ne bakigoba ekyokubaleeta e Uganda. Mu biseera ebyo ekyo ekitundu kyali kikyali mu kitundu ekya Kenya Bungereza kye yali efuga, oluvannyuma kye baleeta nekidda kati olwaleero ku Uganda. Era waliwo eyambuza naye nga bwe tusoma wano tulaba ekitundu ekyo kye Kenya. Yes, kubanga mu kiseera ekyo jjukira Mungereza yafuga Kenya ye yafuga e Uganda. Kati ekitundu ekyo ekyekaramoja ekyogerwako myaka gy'olwenda nga gitandika kyali mu British settler colony ye Kenya, si mu British protectorate ye Uganda, niyo oluvannyuma kyadda mu ye Uganda. Kakati bwe bakomezebwawo Sematalo ow'okubiri ng'awedde nga Hitler amaze okubatta mu Kirindi mwana mu 8 ensi eyitibwa Isiraeli kwe kutongozebwa. Simanyi oba obudde buno obutono busobodde okutaanya ekibuuzo ekyo kuba kigazi, naye ekyo kyekitegeeza kyolina okumanya mu bufunzi nti ababiri abo bonna mu byafaayo buli omu alina akakwate ku kitundu ekyo. Kyekyo lwaki olaba nti abantu abasinga okubasoba boogera ku kigambo two state solution. Bombi basobola okujjawo, bombi basobola okubeerawo. Era Oslo Accords gye tuwogeddeko ekyo kye yali eyogerako eya Yasser Arafat ne Yitzhak Rabin, tukkirize nti bombi basobola okubeerawo kubanga mu byafaayo buli omu alinawo akakwate. Ebyaddawo mu myaka 10 bingi teri asobola kubiddamu n'abigonjoola mu butuufu bwabyo. Sebo emboozi tebankadde awangale Ssaabasajja. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.